Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala nzize nammwe abaana abawala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba okubaleetera ebbugumo wansi nga mukitegeera ligenda bayamba obbaleetera ebbugumo bulungi nnyo ku nsonga yaffe gye mutegeera ey'okufuna ebbugumu okufuna okuwoomerwa kwegana obanga ng'omusajja wakwebakako anyumirwa awulira bulungi nnyo nkwetedde eddagala eryo erigenda okuyamba ku nsonga eyo okweetera ebbugumu kwegamba okubeera nga omusajja wakwebakako anyumirwa bwe kityo bwe kiri. Kati okusookera ddala oyo ayitibwa Mukasa ndowooza mukategeera bulungi nnyo akadde ako kayitibwa ka Mukasa njagala okafune bulungi nnyo. Oyo ayitibwa Kafumita bagenda kugambye ndi mu kulaga ddagala erigenda okuyamba okufuna ebbugumo wansi. Oyo ayitibwa Kanyeebwa ndowooza mutegeera bulungi nnyo ayitibwa Kanyeebwa. Eddagala eryo lyolaba lyenkula zirya mirundi esatu. Tulabye Mukasa ne tulaba Kafumita bagenda ne tulaba ne Kanyeebwa. Njagala obigatte wamu nga bw'ogenda okulaba. Kati funa akantu konna oba kabaketi oba kaki oteekemu amazzi nga bw'olaba nze nfunyaako tugenda biyenga. Njagala biyengebwe kwegamba obiyenge bigonde bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba. Oyo ntaddemu Kanyeebwa nga bw'olaba tugenda biyenga bigonde bulungi nnyo. Njagala ogoberere gwe wenna omukyala oba omwana omuwala ng'oyagala okwekolako saaviisi ey'okufuna ebbugumo wansi. Mukimanyi bulungi nnyo nti omukyala oba olina ebbugumo wansi omusajja abeera akunyumirwa. Mukitegeera bulungi nnyo kwegamba kikulu nnyo okwekolako saaviisi eyo ey'okufuna ebbugumo kwegamba okubeera nga weefaako. Nabagamba nti ebikyasinza okutwala ebbugumo kutuula bubi ng'ositamye, kwambala bugoye bumpi. Kati n'olwekyo oteekeddwa ebbugumu eryo olizzaamu mu mubiri okulizzaamu wansi. Omukyala alina oteekeddwa okubeera ng'olina ebbugumu wansi. Ebbugumu eryo ettuufu kwegamba omwami we abeere ng'akunyumirwa nga bw'okitegeera. Kati tulabye Kafumita bagenda ne tulaba ne Kanyeebwa ne tulaba n'akaddo akayitibwa Mukasa keeko ako ke bayita ka Mukasa. Kati ka Mukasa ko njagala oggyeko obumuli tobuyengeramu buggyeeko. Tujja twetaaga bukoola buli bwe twetaaga. Obumuli buggyeko nga bulabwe nti mu kubuggyako nkugambye tugenda biyenga nga bw'ogenda okulaba. Bigenda tuyamba, bigenda kuba bikuyamba. Ogenda kubinaaba wansi oba okubitawaaza. Ogenda kubitawaaza kwegamba osobole okufuna ebbugumo wansi. Omusajja agenda okwebakako abeere ng'akunyumirwa. Omwami wo kwegamba akuwulire ng'okyuse, akuwulire ng'oli wanjawulo. Kirungi weekoleko saaviisi eyo ey'okufuna ebbugumo wamu n'okuwoomesa. Kitegedde bulungi nnyo. Tutunuulidde Kafumita bagenda oyo mulungi nnyo mukomyawo ebbugumo mu mubiri gw'omukyala naddala wansi. Wamu ne Kanyeebwa oyo. Kanyeebwa awoomesa akomyawo ebbugumo. Kati bw'obigatta wamu n'obigatta bisatu biba bigenda kuyamba okufuna ekyo kye weetaaga oba okufuna ekyo ky'otalina. Eyo gye bayita saaviisi entuufu. Biyenge bulungi nnyo birabe nti binoze bigonze obiraba ndowooza bireese n'ekyovu bulungi nnyo. Obiyenga n'obulya n'amazzi galinga gatanise okuseereraseereramu kwegamba obiyenga bulungi ne binoga. Olina obifuna nga biwerako. Kanyeebwa funa nga Kanyeebwa awerako. Kafumita bagenda funa nga awerako. Kigenda kukuyamba wamu ne ka Mukasa. Okitegedde bulungi nnyo. Kati biwe biwedde. Kati womala obiyenga bulungi funa ebbaafu yo oba baketi yo mwogenda okunaabira oba mwogenda okwetawaaliza. Okitegedde kwegamba okwetawaaza. Omala funa akasengejja. Okulaba funa akasengejja obisengejje bulungi njala bibeere biyonjo. Byo biwedde okusengejjebwa. Kati oba omaze obisengejja
amazzi ago g'olaba njagala obeere ng'ogatawaaza ogayingiza munda, okitegedde? Ekyo just osobola kikolako, tekiriiko kugamba mbu ate simanyi nti ntawaaze nga nnaatera okwebaka n'omwami. Tawaaza ku makya ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka. Osobola okutawaazako ku makya mu ttuntu ne kawungeezi. Bw'obeera okola tawaazaako ku makya, otawaazeeko ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka. Obanga omwami wo okyayira mukyalire, osobola okuva ewaka ng'otawaazizaako. Kigenda kuyamba bulungi nnyo. Kikole, nsaba okikole okumala nga wiiki bw'otwe, okumala ennaku nga 3 ng'okikola buli kanaku ng'otawaaza emirundi 2 ku makya ne kawungeezi. Tawaaza ebintu ebyo bigenda kuyamba okufuna ebbugumo wamu n'okubeera ng'omwami akunyumirwa ng'akwebaseeko. Birungi nnyo, biwoomesa, bireeta ebbugumo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.